Swalugaba betandise naye omushana gwawe twakwakira mu program omushana gwawe MCF Radio. Mukama wita simwe omwaka omupya mbagaliza okutambulira omushana gwawe Mukama bampeera omugisha. Aha, omuweereza Betty Kamya sime yayise n'omwami we bw'omusaba wulira. Tukwaniriza mu program bw'omusaba wulira. Haleluya. Golokoka sambe ekikunta fuluma bulangiti 226 amanya Betty Nankumba Kamya program bw'omusaba wulira lwakusatu kumakya sawa 11 paka sawa 12 mbagaliza omwaka omujja omulungi ogw'emirembe. Amina. omuweereza Rover Joy Chisenyi. Wakitiibwa tukwaniriza mu program wakitiibwa 98.7. Mukama yebazibwe. Happy New Year. Mbagaliza omwaka omulungi naye teweerabira leero kwetuli ku makya saa 10 olwokuna. Mukama bampeera omukisa bampita Roba Joyke. Bye bye. Bye bye. Omuweereza JJ omwami yayise naye Sawa mukaaga otegeera butegeezi tutuuse mu ssaawa y'abawanguzi mu program omuwanguzi tawanika. Haleluya. Akabwa akalamu twamuwangula. Mukama mulungi. Juliet Juko Jeje essaawa 6 buli lunaku Monday ku Friday ssaawa 6 mpaka 9 tuba n'abawanguzi ate ekiro ku ssaawa 5 mpaka 7 program neddibwamu era n'olwaleero genda kulaba ku bawanguzi bo. Mukama abanjagalire 226 olunaku lwaleero nga bukya tugenda kubira n'omuwanguzi w'omwaka Najjuuka Agnes mujja kuba mu muwulire omuwanguzi bo mu linnya lya Yesu. aha omuweereza Sempijja. Haleluya. Yebazibwe nnyo omulungi Yesu. Amanya geego Sempijja Henry bw'omusaba awulira program etabaaza Happy 2026. Eno yessaawa mulindwa ey'okugenda buziba mu kusoma ekigambo kya Katonda wamu n'okukifumiitirizaako wano. Ono tebamuyita erinnya tebalyongerako muweereza bamuyita Saalongo. Saalongo. Balongo ba mirundi emeka kamala otubuulira. Mukama yeebazibwe. Oli muvubuka oba oyagala okumanya ebikwata ku bavubuka tukwaniriza mu program amapeera ga zaabu ku 98.7. Bamanapeera ga zaabu baliwa kubirako Yesu engali ez'amaanyi. Program amapeera ga zaabu y'abavubuka ssaawa 7 paka ssaawa 9 buli Saturday giteekeko abavubuka tuyiga tuyunyumirwa ate tubangulwa mu Kristo Yesu. Mukama abanjagalire nnyo. Haleluya. Omuweereza Emmanuel Jangu. Tukwaniriza mu program bw'omusaba awulira. Haleluya. Mukama yebazibwe. Amanya Luwaga Emmanuel program bw'omusaba awulira Friday ku makya ssaawa 10 paka ssaawa 12. Mukama abawa omukisa. Eyajjula omwoyo. Aha, bayingiddewo. Tukwaniriza mu program Golokoka Yaka ku
mu 8:7. Okay. Eno ye program Kisoboka okuva ku ssaawa 5 paka ssaawa 7 ez'emisana ku 98:7 emmere y'omwoyo gwo. Omuweereza omusumba Roland Kabuye. Mukama ffe yeebazibwe. Obwakabaka bwa Katonda Saturday ssaawa 2 okutuuka ku ssaawa 4. Mukama abawe omukisa. Be blessed in the name of Jesus. Amen. Omuweereza Sarah Luboyera aluwaye azooba tazze atuwuubireko ko nga tannabakwata kazindalo aluwa Olujjuliro program kibuuzo ku kibuuzo nga kiddibwamu. Mukama yebazibwe. Olujjuliro show ku Sunday ssaawa 2 paka ssaawa 4 ez'ekiro. Weereza ekibuuzo kyo kyonna eky'omwoyo Musumba Tom akijja kiddamu. Ku Sunday eno tuli live, weereza ekibuuzo. Program emizabibu twagala kulabako. Zabibu. Si kya bugunjufu ne esikwini. Mukama akikoze byonna. akyali mu honeymoon. Mukama akikoze program nga ya mikolo n'embaga ne mwana muwala Esther Nalwadda. Kasavu Kanyama team emunyenye y'enkya Godwin and Samali. Webali. Ono ye Samali. Okay. Godwin and Samali. Emunyenye y'enkya Samali ne Godwin. Buli lunaku Monday to Friday ssaawa 12 ono ye paka ssaawa Samali 2. oli ye Godwin. Ono ye Samali oli ye Godwin. Godwin okitegedde. Program eddako bali luddawa beekweseewa. Akaloosa extra, akaloosa atuwuubireko akaloosa. Kaloosa extra buteleva omuddiiro lyo. Oyo mukyala Reshima Haddasa ye muweereza waffe ku Eternal TV buli lunaku ssaawa 12 ez'akawungeezi mu JJND. Akaloosa program Reshima Haddasa ne Selector Ronnie. Amen. Essanyu ly'abato bali luddawa. Ne anti praise anti w'abaana. Essanyu ly'abato ne mu JJND coming soon on Eternal Life TV. Mu JJND program y'abato ne Anti-Praise. Divine Melodies. Eno program Essaawa zituuse owulirize Atambula mpola. naye nga mwantegedde. tukuwaniriza mu program Yimusa Amatendo ku 98:7. Tulina omwami wano atusunsulira ennyimba. Tewali luyimba lugenda ku mpewo za MCF Radio oba Eternal Life TV nga teruyise mu kasengejja. Teweerabira okwongerako Saalongo. Omwami oyo oluyimba lino lusengeka tulyoka tuluteeka ku mpewo. Saalongo Mujunga, music director. We have our administrator MCFBM omukyala Maureen Achan. She's oyo yakola behind the scenes, temutera mulaba naye nga yoyo atusengeka esayidi z'ebyensimbi. Tuyina omwami atutunda wemba simwogeddeko agenda kututunda. Omwami atutunda ne ttiimu ye nga bwe baakoze.
amuwe kazindalo tatutunda Ebigambo bibiri ebigambo wepanga baba. atubuuzeeko. Yesu yebazibwe. Amanya Robert Banch abuswabike mikome taubwa y'ekitunzi. Mukama yebazibwa abooluganda. Zamta Shalom nakabuye mukungu nga nkola mu sales and marketing. Amina, thank you very much. Tuina abaweereza ba Mukama, our support staff. Our support staff, obwedda mumulabalabako waneno nga yeetala mukyala Rose obwedda ali waneno nga yeetala. Bannanga. Oyo omukyala oyo atukoze obulungi obutagambika. Tuyina bashofa baffe. Obwedda batusomba batujeno. Isaac yonna gy'oli sabojje. Isaac gwe tulinze. Bebo ba driver baffe. Omu alabika era ayina bagenza okuleeta. Producer Irene. Abatera okumuwulirako. Producer Irene. Beera ne producer Ronnie. Abeera ne producer Winnie. Producer Winnie ali ku station. Ya receiving feed eno yagitaddeyo ku mpewo. Ne producer Mujunga naye abeerayo. Ne producer Mujunga. Producer Billy. Producer Selector Ronnie mwamulabye. Who else? Okay, we also have our receptionist. Katuyimbebu. Eno sawa ya kapera. Tulabasinga. Mu program akajegere. Oyo Selector Ronnie akajegere. Our reception manager abangi. Catherine Tumusime. Ani omulala gwe tulese. Waliwo gwe tutayogeddeeko. Kali. Wanje Buzo omusumba Vicky ali in transit. Pastor Fortunate, where are you? Pastor Fortunate tetumulabye naye nga she's around. Kali. Uncle Hadija temunamulabako. Tetwamwogedde jangu. She's very humble. Ne bw'omugamba avaayo mangu nnyo. Ennyonyi nkeeze yiyo program Goloko Kayaka. Kale kubira Yesu mu ngalo lwaki nedda kati nga bwe bavaawo obulamu bw'omulokole okuva ku ssaawa 3 mpaka ssaawa nga tuyingira MCF omukozi w'omwaka mbadde neerabidde nti yenze tuvuunule. Banange twebaza manager ali in charge bino byonna bye mulaba, manager wa radio ne TV omwami Balaba Solomon, tukwebaza. Kati twagala okwaniriza buli mwaka tulonda omukozi w'omwaka nga MCFBM. Banange musembere omukozi w'omwaka. Sokolindeko kiyinza okubeera ekikyo. Omukozi w'omwaka afuna ebbaasa ezitowa. Abange ticket. Agenda ku vacation. Yinza n'oggula tiketi y'ennyonyi. Omukozi w'omwaka employee of the year 2025 bamuyita omukyala Rose Nawajje. Jangu ofune ekirabo ekyo. Mukama abampera omukisa. Hallelujah. Tokaaba amaziga gaba gasanyu gokka ge twagala. Hallelujah. Kubirako Yesu mu ngalo mu kiseera kino kyennyini.